Bano be bannakatemba abazannyira mu kibiina kya Ebonies nga baakakomawo okuva e Dubai gye babadde nga basomesa abantu baayo nga bayita mu mizannyo obubi n'obulungi obuli mu kukozesa intaneti. Bano kati bagamba nti bannayuganda mu kiseera kino nga tekinologiya yeeyongedde basaana okusomesebwa engeri y'okukozesa mu intaneti mu ngeri ennungi baleme okugikozesa mu bintu ebitasaana omuli n'okusaasaanya obuseegu. Bano nga bayita mu muzannyo gwabwe gwe bayise WhatsApp bagamba nti basobodde okuggyawo ekituufu bannayuganda kye basaanye okumanya ku nkozesa ya intaneti naddala WhatsApp. I know WhatsApp, yes, lack of concentration. You find that now kids are, somebody is in a meeting but is basically concentrating on WhatsApp. So there are a few of those small problems that need to be handled. Mu kukomawo kwabwe kuno bategeezezza nti abantu b'ebweru batendereza omutindo gw'okuyigiriza omuzannyo guno kwe guli ng'omuntu teyandisaanye kusubwa kumanya kawonvu n'akagga akali mu kukozesa intaneti. Bagamba nti omutindo wa art mu nsi yonna tukutadde waggulu. Abazungu bennyini babadde batunula nga beewuunya nti bano Baafrika be bakola ekintu ng'ekyo naye nga bwe tutyo tuli ku mutindo gwa waggulu nnyo. Bano era bategese okulaga bannayuganda omuzannyo guno WhatsApp ku Freedom City e Najjanankumbi.